Papa Jobia Love agamba ati aje kumereko enkola ya video njagala okuwebaza kukubiriza ogengera okukoneka dako subscribing exclusive tulete byakagwao ebiru training Uganda ni wawerwe Uganda obe Uganda at large so njagala okuwebaza omulabi waffe omulungi aza subscribing azakona ku kade yes ekintu kyave kyongera okubanga kigaziwa mu mpola so nakulwa leero mbadde ndudde okwogera ku mbeera eno olw'okuba nti mbadde nkyetegereza Papa Jobia Love bitambula bitya bigenda bitya mu mbeera eno omukyala Rema Namakula nyini Dimpo nanyini Bunya nanyini Hamza omukyala Rema Namakula wetwogera no sawa za kakati olw'okuba nti bano mwaka gwa 2019 mu November yes nnaku zomwe zalinga 16 awo yes mbaserabidde bakola okwanjula okwamenya ebitooke okwamenya record so olunaku lwaleero nga tulindirira embaga yes Rema Namakula omukyala ono yes asobodde okubanga ajaguza amazaalibwa ge nno tegabadde ga bulijjo omukulu Hamza Ssebunya yes Hamza Ssebunya asobodde okubanga neera abalagayi ateekawo embeera mu kuteekawo embeera teyagitaddewo nti agiteekerawo Kampala nedda ssebo Hamza Ssebunya ono yasazeewo n'amera ebbangu n'anyigamu ebigambo bibadde bimwogerwa nti omukyalo ono tannaba kubanga amutikka lubuto oba tannamutikka lyamugema oba tannamufunisa lubuto mu mbeera eno yasazeewo obulamu bagende babuliire e Dubai yes e Dubai kyekibuga kyentegeeza e Dubai naye nga mugenda okuna e Dubai kyenjawulo kiri mu mbeera eno Rema Namakula okuba nti atambula okugenda e Dubai yasobodde okubanga amusurprisinga mu mbeera eno Rema teyagenze eka yasobodde okubanga kwata mwana muwala amanyikidwa nga Amal yes Amal oyo wasobodde okubanga bamukwata naye yegatta ku lugendo luno olwa mami Rema Namakula kugata Hamza Ssebunya then Rema ono abamukwese ekintu kimu nga naddala boolekera e Dubai tebamulaze nti abantu ab'enjawulo abantu bamanyi yenga ye mikwano gye ba relatives ba sister be naddala best friend oyo amanyikiddwa nga Evelyn Namulondo tebakimulaze nti agenda kuba nti agenda n'abakyala bano oba n'abantu bano family members bano family friends bamusurprise nze ku airport nga wolengera awo bamukubye surprise nga ebintu si byangu yabadde amanya kiwedde ffe tugenza abasatu kiwedde kumbe ekika kyonna family yonna yesterday y'omukyala Rema Namakula naddala bakazi ni basenga baani so naye yatuuse ku airport ne kimuggwako nga labira ddala surprise gye bamukuba yes yamaanyi ddala nnyo so njagala okujjukiza yes tugenda njagala okujjukiza tutambula nnyo ne Sheikh America Koma oyo omusajja omulambi w'edduwa oyo asangibwa Nansana Naluvule awo ojja okubanga osanga Sheikh America Koma nere namba z'essimu za Sheikh America Koma ziri awo ku screen wansi yes nga bwe zirengera we ziri awo tuziteekawo okuba nti mbeera yonna ayagala okuba nti edduwa okusomera edduwa mu kiseera kino ekyekisiibo oyagala mikisa emirimu onoonya mirimu ebiseera ne bikwetoolodde oli Bulaaya toli Kampala mukubire bukubizi ku ssimu oba munoonyeko ku WhatsApp oko Sheikh America Koma omusajja omulombi w'edduwa ey'emikisa ekuvuje mu bwavu emirimu obadde oginoonya ayagala kuba bulungi Sheikh America Koma ky'ekyokuddamu kyo eri embeera eno gye tuli naddala ffe abantu nga tuli mu Islam tasula madini oba mawanga oba machinti oba oli Muislamu oba toli Muislamu ajja kusomera edduwa ebizibu bikusumbwa benga bikuvaako anoonya emirimu anoonya ekyokulya anoonya ekyokulya Sheikh America Koma ky'ekyokuddamu kyo mu mbeera eno Sheikh America Koma munoonyeeko obusomi w'edduwa okuva Naluvule Nansana ku noti 775 1605 ye namba y'essimu oba mukone ku WhatsApp ali e Bulaaya ebirimu gyesibye emikisa tolina anoonya mirimu amaka gayuuga ebisiraani bakusindikira amalago n'ebisigale Sheikh America Koma ky'ekyokuddamu kyo ekyeri answer so mu mbeera eno Rema Namakula yes ovaala okuba nti abantu badde bayogera tali lubuto embaga ejjaddi so muganda waffe Hamza Ssebunya yes asazeewo okubanga amuflyisa olulimi olulaayi wane Kampala bagamba flyisa oba flykinga so yasobodde okubanga ennyonyi etawuka ebbanga wali Entebbe ku airport yasobodde okubanga ayabulira eggwanga bagenze okubanga baselebrating amazaalibwa ga Rema Namakula ono balirwa mu myaka 31 so kati simanyi ate nga bagamba emyaka gy'abakyala yes ogattako 5 bojjako 5 so simanyi so mu mbeera eno Rema Namakula ya celebrating emyaka gye egy'enjawulo oba emyaka gye egy'obukulu okubanga akona third floor eyo mu mbeera ey'enjawulo tugiyite third floor mbeera ey'enjawulo okuba nti ayingidde third floor ey'enjawulo eyo omwami yasazeewo akola ekyenjawulo olwadde Rema Namakula ebigambo bingi bizze byogera yes alabika nga ali lubuto naye abantu omanye ebyembuto bino tebabikweka wanaaba afunye olubuto kijja kuba kyatuukiriza so mu mbeera eno njagala okukubiriza ongera okubanga okona kadako subscribing channel yaffe
tukivuge tukyongereyo yes kyongere kubanga kyamaanyi kibere massive kona kadako subscribing nawe njagala okujjukiza omuyimbi yagala kukolera audio video byonna tubikola tulina studio ekola audio tulina studio ekola video wotuva tetukomiza weka tulina kye tuyita media tour eyo nga tukwata omuyimbi ne tukuvuga tutya nti omaze okola oluyimba mu studio zaffe tukutwala ate ne tukuyamba okuba nti okyala ku ma radio olumala okukyala ku ma radio ate tukomya ku radio ne tukutwala n'okyala ku ma TV olumala okukyala ku ma TV ate ne tukuyamba tebayita music distribution yoyo ne kutambuza oluyimba ku ground oba wansi ku ground ne tuba nti oluyimba lubona mu bantu ground distribution ne distribution ne n'okuba nti ekintu kitambula promotion and distribution ground promotion and distribution oluyimba ne tutambuza ne lubanga lubona abantu ne tuvaawo netubira ni rotation kumpeo ku TV ezenjawulo zonna mu gwanga radio ezenjawulo netuyamba n'okuba nti tukola artwork oba art pieces okukolera posters banners flyers netuba nti ekintu kitambula so tunoonyeeko naddala ku note 78842555 yes oba nkonaawo mu WhatsApp onyingire mu inbox ngambe ndi muyimbi njagala kutandika tu booking ate atukuyambako n'okuba nti oyagala kubookingira muyimbi wa mukolo mbaga byonna tubikola so mu mbeera eno I Makai Code Professor Rupi King of Analysis oba CEO RP Promotions yes mutuyambire abantu okubanga ebintu ebyenjawulo tubikola so tunonyeko ku namba ya WhatsApp gyolengerawo obo tukone kutujja kuba tukuyamba muyimbi yagala kuyimba yagala kutandika kuyimba ekitono kyewuliro ine dobozi tunonyeko bunonya tujja kuba tukuyamba mu mbeera eno njagala okubanga mbebazo okubanga mukonye kadako mu subscribing channel tongere okubanga tukivuga of course yaman tongere okubanga tukivuga teri kuzikiza 221 yes team Swagger hustling n'ekintu kivuge mu mbeera eno thank you so much okubanga mbadde balabi balungi yes ebipaji byavu tujja kuba tubongere bya Rema na Makula Mrs. Sebunya mumbere njagala okujjukiza yes tugenda njagala okujjukiza tutambula nyina Sheikh America Koma oyo musajja omulambi w'edduwa oyo asangibwe Nansana Naluvule awo ojja okubanga osanga Sheikh America Koma nere namba z'essimu za Sheikh America Koma ziri awo ku screen wansi yes nga bwo zirengera wo ziri awo tuziteekawo kuba nti mbeera yonna yagala okuba nti edduwa okusomera edduwa mu biseera kino ekyekisiibo oyagala mikisa emirimu onoonya mirimu ebiseera ne bikwetoolodde oli Bulaaya toli Kampala mukubire bukubizi ku simu oba munoonyeko ku WhatsApp oko Sheikh America ku musajja omulombi w'edduwa ey'emikisa ekuvuje mbwavu omirimu obadde oginoonya yagala kuba bulungi Sheikh America Koma ky'ekyokuddamu kyo eri embeera eno gye tuli naddala ffe abantu nga tuli mu Kiislamu tasula madiini oba mawanga oba makinti oba oli Musiraamu oba toli Musiraamu ajja kusomera edduwa ebizibu bikusumbwa benga bikuvaako anoonya emirimu anoonya ekyokulya anoonya ekyokulya Sheikh America Koma ky'ekyokuddamu kyo mu mbeera eno Sheikh America Koma munoonyeko obusomi w'edduwa okuva e Naluvule Nansana ku note 775 1605 namba y'essimu oba mukone ku WhatsApp ali e Bulaaya ebiri mu gyesibye emikisa tolina anoonya mirimu amaka gayuuka ebisiraani bakusindikira amalago n'ebisigale Sheikh America Koma ky'ekyokuddamu kyo ekyeri answer so mu mbeera eno